Njagala okubakulisaayo nateera mu Christmas mu festive season newankubadde nga tukyagitambuza. Today is 31st. Nkimanya abasinga ku mmwe muli mu kwetegeka, ngenda sabirawa, ngenda kudigidirawa. Abantu ab'enjawulo buli omu ali mu kulowooza essaawa eno omwaka ngenda guyingirirawa, omwaka ngenda gumalirako wa. Kuba mujjukire tomorrow is first, omwaka gugwako leero 2019. Era nga njagala okwagaliza mwena a happy new year and a prosperous new one. Bannange buli omu njagala omwaka gugweko nga gubanyumira, wabula making sure nga you drink responsibly, buli wamu gy'olaze respecting obulamu bwo. Abavuga muvuge bulungi kubanga omwaka gukomekerera, saagala mukyamuke nnyo ate mubeere nga temuyingira mu mwaka gujja 2020. Bane twebereremu engombe ya Bobi Wine nga bwagamba, njagala mwenna mwebereremu, buli omu gyagenda okucakalira, gyagenda okusabira. Bane Mukama abakulembere, mutuuke bulungi, mutambule bulungi, buli omu asobola okuba nti nno afuna kyabadde asinga okwagala oba kyabadde asabirira. Njagala okubaza mwena abasobodde okusubscribing yo sigenda kusobola kumentioninga manya ba subscribinze olw'ensonga nti nno tukola chap tukyanguya. Abadde mu Christmas mwebale kuyita mu nnaku, Mukama yebale kubayisaamu. Mwena baziiseemu bambi nga mufiiriddwa abantu bammwe nga muli balwadde, Mukama Katonda abasaasire, abansaasirire, abagumye emitima gyammwe namwe abalwadde bambi asobole okuba nti abawonya. Era ng'essaawa eno njagala tube nga tutandikirawo nga ngenda kutandika ne mwana muwala Chosen Becky. Chosen Becky mujjukire emabegakawo yavaayo n'alangirira n'agamba nti next year, probably that is tomorrow, next year yingirawo tomorrow. N'agamba mu January agenda kubanga unveilinga Haman. Mwena abadde bali awo nga mumukuba ekavulu mumujerega olw'okuba alina ennyindo ennene. Bannange nga mwogera bingi nga mulowooza tewali asobola kwagala Chosen Becky. Chosen Becky at last asobodde okuba nti bambi afuna omwami oba amusuuta oba kwegamba amubeererawo mu buli kimu ng'omuwala yenna bw'anaabeera. Era ng'avaayo n'agamba nti probably next year in January ngenda kubanga mbalaga omwami wange. Ne bamubuuza nti mwami ki, is he a celebrity oba common man? Nagamba of course is a celebrity, wabula mumulindirire ngenda kubanga mubalaga mu butongole. Wabula tubadde tukyali awo kubanga twali tutankana nga tugamba mbu oba ya Maulana oba yani kuganga tutebereza bitebereza. Wabula bavuddeyo ne baba ku ka video ke barecordinze nga Maulana afukamidde wansi awo omwana muwala Chosen Becky empeta, era nga kuliko n'omu akoze nga faza ono munne wani wa Maulana ng'agamba nti banne wabayo omuntu yenna alina kyayagala okwogera akyogere, kati bw'akisirikira akisirikire emirembe n'emirembe. Ebintu ebyo tutera biwulira mu kkanisa, wabula we twabirabyawo twagambye okay, ebintu ebisinga bitandika ng'okusaaga, wabula gye bikomekerera nga mwana wattu bikutteyo. So twandibanga tubadde batuufu ku byonna ku guesswork gwe tubadde tukola nga tugamba nti yandibanga Maulana ye nannyini Chosen Becky munnange yakwasaganya ekintu wali eri over. Kakati katulinde officially mwana muwala okubanga January atandika tomorrow, so it is going to be a Wednesday. We are humbly waiting. Kwegamba we are gladly waiting for you. Obeere ng'otwanjulira omwami oyo kwegamba akwasaganya ebintu byo. Buli omu gw'abadde agamba nti banne Chosen Becky ddala ani agenda okumwagala, Chosen Becky ani ali ku ludda lwe. So right about now tubadde tuli awo munaye n'atulaga Maulana. So kati katulinde officially aveeyo ayanjule nti bannange ono ye mwami wange yagenda okukwasaganya buli kimu nonkubadde abadde akikwasaganya naye mbutongole mu bantu njagala mukimanye. Sagala muddemu nsibeko ba Victor Kamenyo, sagala muddemu nsibeko ono ate oli kwegamba yono Maulana omwami wange. Soke mbalage ka video kano ng'omwana mulenzi ono kwegamba agezesaamu bitabe bigenda okutambula next year kubanga munaye batusuubiza. Okumwe abali side yeeyo agaana ababiri bano okubanga bafumbirigana bagambye tewali waliwo oyogera takamenya uli Sebo olubuto Becky yaluteeka olwa Maulana albasema banyesa weno yenyini generation of powers everything is wire sabo yambadde yakaweta okamite obutongole kamya bera romantic kamera kasozi bawasa kamera kale sitama fukamira omusege bera butongole ombe bigambo by'okwogera nze Maulana kasozi Maulana waingabi tekyo okukwana nze nkwe by'okwogera
Zemawulano wengabi. Zemawulano wengabi. Nyamba za Joseph Becky empeta. Nyamba za Joseph Becky. Nganja kubeera naye emirembe n'ennaku. Nganja kubeera naye emirembe n'ennaku. Teryankase. 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 Kikakiddwa. Wadde okubanga okutyankibwa. Wadde okutyankibwa. Omugole omukazi okyogerako kyekyo. Mwamba zempeta. Noza mukyetegereza bulungi so Chosen Becky we gladly waiting for you oberengo twanjulia Mawulana mu Butongole va online in-laws tukulindiridde mu ssanyu twagala tukirabeko ate nga twezeza Chosen Becky ebbali twatadde Bad Black abadde alina amawulire gajja agenda akula maaso in this festive season amawulire mangi gafulumiza amawulire mangi gakoze eno oh god abasobola okukiraba emabegako yakuba Don Bahati echupa ku mutwe ngenta bwe yava kukebera mu baaga ye ey'omugaggono gye yali azze nayo nga kugamba alowoozesa abantu nti no sente ze zijjudde mu nsawo kumbe mwali mu jaketi era nga Bad Black bamumanyi bw'atatudde ye yagenda n'abika nti akebera mu nsawo eyo n'agisimulula bulungi n'ajja mu jaketi n'atukakasa nti nengera muli mu jaketi wabula ekitayisa bulungi mugaggo ono era n'avaayo n'agenda ku mike n'agamba Bad Black waggwamu sente zonna ze wali olina tezikyaziina kati olw'obusungu Bad Black yavaayo n'akuba ecupa n'amukuba ecupa ku mutwe omanyi omusajja mpiira talina sente kati nsijeyo ekisawo n'anyiga n'atandika okunjerega Bad Black waggwamu kibiki ne mukuba ecupa this is December twagala bagagga bali feke mu kibuga bannange senanze nankankana ndi ku boda unambuze bana mwe nze December bana yenze nankankana amagulu bawusaadaga mamu tugende wa mbukupoli sebe biba bikyali awo tubitadde ebbali ate wuuyo okolokolo tugenda okuwulira afulumizza screenshots z'abawala kuba mujjukire mabegakawo yavaayo n'alangirira n'agamba nti bannaye kati njagala bawala ebyabasajja mbikoze eki mbikooye n'agamba nti njagala light skinned girls nga boobs zayimirira bulungi nga hips zo calves zo kyekyo kati abawala ne batandika okutabuka ne bamuweereza ebifaananyi era n'agenda mu maaso nabeka nti no postinga screenshots zaabwe buli kimu nga bwe kyatambula era tuba tukyali otwoza kyekisembeeyo olunaku lwaleero Bad Black agenze mu mmotoka ye abadde mu mmotoka yo n'abika nti nno yeekwata ka vidiyo ng'alangira abantu abagamba nze bye munvuma tebinkwatako kipya ki kyemugenda okuvayo mu nvuma ekyesuulirangako I've had a lot buli kyemu baali bakiŋŋambyeko wabula njagala okubaza President Museveni ampadde eddembe he has given me freedom okutunda sumbi yange ani atakimanyi mu nsi yonna nti ndi malaaya kwegamba akyenyumirizaamu era nagenda maaso n'abagamba nti nze essaawa eno ngenda kufuna visa mpya ngenda Dubai kuddamu kutunda sumbi yange kati mwena abanvuma abanjogerera teri kipe kye mugenda kuŋŋamba kubanga nze sente nzifunye mu kutunda sumbi yange kwegamba nzifunye ku lwange era essaawa eno nzirayo okudda ku mulimu gwange esumbi entambuza internationally kwegamba nfunyemu ebintu bingi kati mwe mumanyize tebinkwata wabula sigenda kwogera nnyo sigenda byogera nnyo Bad Black nga bwemumanyi kambaweka video kano nga mwana muwala Bad Black ye abeegambira nti tayagala kumanya tewali kipya kye munvuma kyesirabanga kensi yonna ekimanyi ndi malaayo okuva mu east mu west north nze ndi malaaya ntunda mana yange emana yange tentambuza ku bigere emana yange nkwedde bukimu yiino ngenda ku applyinga visa bwe mala oteekamu visa ngende neetundeyo omwezi omulala ndyoke enkomewo mukitegedde kati nze gemusiriwayirako ndi malaaya mukoowu Museveni yampedde emmere neetunda e Kampala emana nengirinnyisa nenjitwala kati e Dubai nenjijjayo ndoza mukewuliddeko yoyo Bad Black ebintu ebisinga ndoza tebikyabeewuunyisa that is Bad Black ye yavaayo lwatu n'agamba yesenga wabaki waba malaaya so mwemwe nabwena abamuvuma bamuyita ki buli kimu yakiwulirako ate teri atakimanyi nti no malaaya ngera bwe mumuwulidde otherwise sigenda kuba nga nsukkawo olunaku olwaleero njagala okubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe nate era ngenda kuddamu mbagalize ngende ennungi today is 31st omwaka gugwako leero mwebeereremu njagala buli mwayingire mu 2020 ng'okyali mulamu and you're sounding you get mugende musabe mugende buli omu gy'agenze naye okusingira ddala mbakubiriza kusaba mugende muyingirire omwaka mu kyaki teri kisinga mirembe okusinga ekyo so njagala okubagaliza omwaka omulungi gwe wabeere gwa mirembe gwe wabeere gwa ssanyu
aguyingidde mu maziga njagala mukama gakusangule mu 2020. Let's meet some other time. Make sure you subscribe, you share, you like, you comment, everything. Make sure you invite your friends by subscribing. Barabike nti nabo beeyungako ku mukutu guno eno. Thank you so much. My name is Sandra Lian. Let's meet some other time.